Alright. Oli ku Grosh TV nga bulijjo. Njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugobera wano ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya? Kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okuba nga ogoberera Grosh TV. Nate era njagala kubanga nsaba muganda wange nti genda wansi awo wali akapeesako obeere nga osubscribinga, ng'ate era olayikinga, ng'ate era osharinga, nate era osobola ogenda mu maaso n'oba nga owa endowooza yo okusinziira ku katambi kano oba okusinziira ku vidiyo eno nga woba okoze ki, nga woba ogirabye. Ate era omukulu General Muhoozi agenze ku mukutu gwa Twitter n'aba nga ateekayo ekiwandiiko ekirabula. Agenze n'agamba nti I just want to inform all of you that it is Kabobi that started this war against us. He was supported by Daily Monitor and NTV Uganda. They thought that they would be scared by Bazungu. Those two media platforms are going to pay a very heavy price. Funze oba wengezaako kubanga nkujabulya mu kiki abadde agezaako kubanga ategeeza mu message eno gye yakateekayo ku mukutu gwe ogwa Twitter. Agenza n'agamba nti I just want to inform all of you. Njagala okubanga mbategeeza mwenna that it is Kabobi that started this war against us. Nti Bobi Wine ye yatandika olutalo luno gye bali. He was supported by Daily Monitor and NTV. Nti yali awagirwa oba yali yeesigamye oba yali asupportingibwa omukutu gwa Daily Monitor ne NTV. They thought that they would be scared by Bazungu. They thought that we would be scared by Bazungu. Mbu balowooza mbu bajja kubeera nga batiisibwa n'Abazungu. Those two media platforms are going to pay a very heavy price. Nti media zino ebbiri okuli Daily Monitor ne NTV nti bagenda kuba basasulira omuwendo ogwa ekintu kino kye bakoze endowooza ekyokuba nga basupportinga Bobi Wine okuba nti babakuba. So ngenze mu maaso nemba nga oba osobola okuba nga ogenda mu maaso oba nja kuba nga ngendako mu maaso nga nsoma ku comments ez'abantu abamu gye basobodde okuba nga bareplyinga omukulu General Muhoozi ku Twitter. Nja kuba nga nkusomerako comments ezimu ate naawe nga bwe nsoma comments zino oli waddembe ogenda mu comment section awo kebera wansi awo osobole okuba nga naawe ompa endowooza yo. Nja kuddira mu mukulu awandiise ekiwandiiko ekigamba nti njagala okuba nga mbategeeza mwenna gye muli nti Bobi Wine ye yatandika olutalo gye tuli. Yali awagirwako emikutu gino, jjukira gino emikutu Daily Monitor ne NTV, emikutu gy'amawulire oba stations ez'amaanyi wano mu ggwanga Uganda. N'agamba nti njagala okuba nga mbategeeza nti baali balowooza nti tujja kutiisibwatiisibwa Abazungu, era stations zino ebbiri zigenda kuba nga zisasulira omuwendo omunene olw'okuba nti bateekawo embeera eyeefaananyiriza ng'eyo. Nate era ngenda kuba nga ngendako mu comments z'abantu wansi wano nsobole okuba nga nkuwaako ezimu ku comments z'abantu ze basobodde okuba nga bagenda mu maaso ne baba nga batuwa endowooza zaabwe. Ono agambye, Mario agambye nti General, true leadership is shown in calm moments, not in conflict. Criticism, media and different voices are part of the journey of every strong nation. Daily Monitor and NTV Uganda are not enemies but reflections of the people and the country we all care about. Nja kuba nga mbisoma nga we biri. Tugendeko wansi wano omukulu Sebunya agenze n'agenda mu maaso n'agamba Kabobi is a coward who went into exile after a severe defeat. Daily Lies and NTV are the worst media outlets in Uganda. Action should be taken against them promptly. Ampuliriza oba agoberera akatambi kano byensoma bye biwandiikiddwa ku mukutu guno. Tugamba nti ate aba Grosh TV bataddemu ebigambo byabwe era ojja kuba naawe ng'obisoma mu maaso awo oba osobola okuba nga obyerabirako awo n'oba nga olaba comments z'abantu bano. Ngeze ne ngenda mu maaso ne kugamba nti naawe agoberera vidiyo eno oba alaba akatambi kano osobola ogenda mu maaso awo ku comment section
n'oba nga onteerawo endowooza yo gwe ki ky'osuubira okusinziira ku bigambo bino omukulu by'ataddeyo. Jjukira munnamawulire ali entitled okuba nga akola omulimo gwe. Yes, kati nga ffe aba Grouch TV oli bw'avaayo n'agamba nti tugeze nti singa bukya ku makya nga waliwo incident ebaddewo era nga bw'ebadde bwe mba ngenda ogibatuusaako. So nze ndowooza nti bannamawulire sometimes olumu baba bakola mirimo gyabwe waawo nti abamu bongeramu ate maybe ebitakontana n'amateeka of which ate bwe tudda mu mulimu gwaffe eno bakugamba nti munnamawulire tolina kubanga olina side, olina okuba nga oli neutral ng'oli eno n'eno oba nga obalansinga the two sides. Naye weesanga nti bannamawulire abamu oba emikutu egimu omusanga nti yeekubidde oludda olumu, osanga kiyinza okuba maybe kyekivaako okuba nti embeera eno bweti ebeerawo. Nja kusomako comment ey'okubiri. Andrew agenze mu maaso n'agamba nti they are too biased to operate in Uganda. I support the ban. Bw'atyo bw'awadde endowooza yo. They serve the interests of bazungu. Let them pay. Oyo naye Honorable Mwesigye Frank bw'agenze mu maaso bw'atyo n'aba nga atutegeeza. Omulala wano Ali Pulse agenze n'agamba nti such strong words from a leader when you present yourself as a leader. Be open to criticisms, abuse, and name calling. When you withstand that, then you are qualified as a leader, then you are strong. Namala nagenda maaso n'agamba nti a free press is not an enemy force. Media platforms report analysis questions that is their function in a society that claims confidence in itself. To suggest that they will pay a very heavy price introduces a tone that moves away from engagement and towards intimidation. Yes, so yagenze maaso n'aba nga awa comment ye. Kajimu agenze maaso n'aba nga agamba nti all these are trivial, but thank you for clearing out the city. That's for the good of Uganda. Keep it consistent and we will even worship you. Kwegamba Kajimu agenze mu maaso n'aba nga asanyukira ekintu ekya KCC kyagenze mu maaso okuba nti egoba abatembeeyi ababadde batundira awo mu kibuga. So ono Kajimu yagenze mu maaso n'agamba nti idea oba ekirowoozo ekyokuba nti abantu bano bagobebwa mu makati g'ekibuga nti ye nga ye akisapootinze nnyo era bajja sigala nga bamusinza. Nja kubanga nkusomera comment esembayo naye ng'ate era nja kubanga nkujjukiza nti genda maaso awo osubscribingireko awo, nyiga awali akapeesa ka subscribe oba nyiga awali akadaawo obeere nga osubscribinga ku mukutu gwaffe guno ogwa Grouch TV. Nateera vidiyo eno gimpeere ka like ogisharinge esobole okuba nga etuuka ku mulala asobole okuba nga amanya biki ebifa mu ggwanga. Nateera nja kusoma comment eddirira esembayo oba esembayo. Ono agenze n'agamba Foot Soldiers agenze n'agamba nti Muhoozi boy, you will never be president of the Republic of Uganda. N'ateekawo ka flag n'agamba nti you're not eligible of the 3 pick 1. Exile, prisoners or death. It's because we are coming for you soon. Bw'atyo naye bw'agenze maaso n'abanga awa endowooza ye. Nateera gwe wenna eyakatweyungako ku mukutu gwaffe ogwa Grouch TV. Ensonga zendi mu kubanga mumuunyaamu oba nga mbayitiramu. Omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso n'aba nga ateekayo ekiwandiiko ng'agamba nti njagala okubeera nga mbategeeza mwenna nti oyo Bobi Wine yatandika olutalo ku ffe era nga yali awagirwa emikutu gino ebiri okuli Daily Monitor ne NTV era n'alowooza nti tujja kuba tutiisibwatiisibwa n'abazungu. Jjukira nyongera okuba nga nkujjukiza nti omukulu Bobi Wine yalabiddwako mu Geneva Summit ng'awa submission ye ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga ezeekuusa kuba nti yawangulwa oba acomplaininga okuba nti nti akalulu ke baakakwatamu
So era si ne tuba nga tweyongerayo n'agamba nti zino medias ebbiri zenkumenyeddemenyedde omuli Daily Monitor ne NTV nti bagenda kuba basasulira omuwendo omunene okusinziira ku kino ekintu kye bagenda mu maaso ne baba nga bakola okuba nga basapootinga Bobi Wine okuba nti bamuggulako olutalo. So gwe wenaagoberera vidiyo eno oba awulira ebintu bino njagala ogende mu maaso awo obeere nga ompa komenti yo ku ki ky'olowooza kwe kyolina okukola wekuumire bwekumisi ku mukutu gwaffe ogwa Gros TV. Buli kimu tujja kuba tukikuwa mu bulambalamba bwakyo.